buli luyimba lwogenda okulirizinga weenoonye $5,000 kwata nga ja promotion noonyayo radio station ezo 5 bw'omala ozifuna funa badirector abo 5 buli omugenda ng'omuwa $10,000 omugambe Bulad kayimba kakano nkaleese naye nsaba kunkolera kankubire omu ajja kakuba mwezi 5 ojja kufunamu 2 oba 3 ababiri bajja zirya naye mukati mu kuzirya toggwamu maanyi yisawe omwezi ogwo gumu bw'olina yisawo omwezi gumu oddemu okwata $10,000 n'emeka 25 $5,500 oddemu owaabo bewawa $10,000 meka 10 abantu abo bonaamuwa n'omugamba Bulad webaleka nkubira akayimba kange bw'aba tayakakuba ajja kukwatibwa ensonyi gayanyongedde sente ate akayimba saakakuba ayinza obeera nga si ye mutuufu mu radio eyo ojja mwongera $5,000 giwere 15 kat that time era ajja kuyita bw'aba nga si ye mutuufu ajja kuyita akugambe owaye KHEBRA sooka ojje ogetuukewo wali ogambe ekituufu ajja kuwa amagezi ga mirundi egy'enjawulo ajja kugamba nti akayimba kaba tekamukolera ajja kugamba naye eno style gy'oyimba lwaki toyiyaayo eno style bweti oba okitegeera oba ajja kugamba sinze mutuufu naye laba gayooli mugambe nti yenze nkusindise kati oyo gwanaakuwa yajja obeera omutuufu. Tuli ku Fake Media nkwaniriza subscribe, like, comment, share ate oyongere okugoberera ebintu bino byenkuleetera kubanga mmanyi binyuvu ate bikongera ku kati ndi makindye nzize kusinkana muyimbi ono bamuyita KHEBRA tugenda kuwayaamu tubuulire music we atambula atya n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo nga bwe ngendo bimubuuza nkakasa agenda kubiddamu bulungi nnyo nnyini ddala abadde amumanyi yongere okumutegeera abadde tamumanyi nze ndiwo okubavumbulira bitole bino ate mubenga mubitegeera sebo nsanso okusi nange nsanso okusanga taata ndi bulungi sirina buzibu bwonna alaba Fake Media mu mweyanjulire omubuuzeeko bannanga abalabe ba Fake Media big up on us buli omu ali eyo man called KHEBRA ndi musajja muyimbi owa secular and actually ne gospel naye muwandiika ndi musajja muwandiisi nyimbi obuyimba bungi nyimbi like mpandise nyimba nyingi so omulabi ali eyo owa Fake Media please like and comment subscribe man so that is me. So KHEBRA bw'aba tali KHEBRA muyite nti bw'aba tali KHEBRA bampita Kaliyo Ibrahim ndi musajja muganda Afukasti ndi mami wange munyarwanda tata wange muganda baba beddira Kaliyowa baba beddira njaza ndi musajja munyaza njuguru oli musajja musiraamu ndi musajja musiraamu nnyo ddala tata wange bali bamuyita Al-Qasim Sembubu wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. So osiiba oba tosiiba? Musajja senza butasiiba kubanga tuli mu mwezi omutukuvu bwe gukuleka oba weeresse gwe kennyini man. So music omuyingira ddi omutandika ddi? Music okumuyingira kyali so long back
nga actually okuva wenava mu lubuto lwa mange nze mbadde nga njagala nnyo music kubanga taata wange yagendanga n'agula emizindaalo walabako zino zi radio ezaali zi separating nga oguteekako n'omala n'ogugyako omuzindaalo ezo zi cassette neeno waliyo omuzindaalo kati wano wakati nga wano ye radio kati nga zaabanga eza CD zaalinga za tape nga bw'oyagala oguggyako n'oguteeka eri ne guno n'oguggyako n'oguteeka eri kati kino kigundi ne kisigalawa so yakubanga nnyo music yayagalanga nnyo ennyimba za Amani Basudde taata wange oyo yayagalanga nnyo ennyimba za Sebatta yayagalanga nnyo actually akayimba kensinga omujjukirako kaali ke kano nti atalina ssente tafumi talindaazi that song oyo mukyala bambi mukama yamujjulula naye nga music n'entandika omwagala kubanga taata wange yamunjagaza ne tutambula awo okuva emyaka gyali 12 naye makkati awo gwa wayina emyaka emeka nalina emyaka gyalinga nge 5-6 nalinga nga nkyali muto naye nga nze siva ku taata wange yalinga nga anjagala nnyo ate nga nange mwagala nnyo kati nga bw'atuuka waliwo time gye yalinga nga akwata radio n'agitwala agenda agula amanda kati nga ngamba jangu mperekereko sofa ne tutambulira awo ng'agula ezo teepu n'agikwata nanyumirwanga nnyo gikwata eyo radio nga ngikwatira wano bwenti so music ne mwagala nnyo okuva ku egyo emyaka 6 ne mwagala nnyo nembeera nga at least nzi oluddawo eyo gye mwali twabeeranga Kasanda oba omanyi Mityana Kasanda kati naye mama wange yaliyo yekka naye kati yagula abeera Wakiso Kasanda tekyali yaliyo Kasanda like gye bangalamiza yewali ekika kyange era ne taata wange gye yeebase so nayagalanga nnyo music okuva awo mu myaka 5 paka nga myaka 10 kuba taata wange yafanga nina emyaka 10 so music nesooka mulako like nembeera nga sikyabyaga naye nga focus nenjuwa omupiira nenzira mupiira ofuuka boola nakuba ebirala bigaana naye omupiira tegusobagana on my side wagukubanga ddi wagukubira mu ssomero wagukubiranga nze okusoma kwange nabeeranga nnyo ku basali olw'omupiira jjajja wange kale long story era nga natandise okunyumiza tusulawo naye nga kale just na music muzzeemu nga omupiira kuba namenyeka okugulu kuno kati mpira nensoka ng'omula nenzirayo mu music nembeera nga kale mbeeraawo nga ndi asinga nkubamu mpandiikamu obugambo obu melody so nenkomawo kati we nakomawo nabeera eyo entebe nali mbeera eyo entebe kubayita ababiri nengamba nkoze ntya kikyenzizaako kantandike twatandika ku ssomero eyo senior 4 netandika okuwandiika waliwo gayi abayimbi betwalina tusoma nabo waliwo Kingston mulungi kale actually yeyanjagaza nti ngende ndikodinga akayimba nendikodinga kubanga ku ssomero yali kawaji kati nga ngamba omusajja oyo nze ndi boola lusobola kuyimba actually kubanga abaana balinga bamanyi nga boola nentandika okuyimba kale nga ngegenyamu era akayimba kange nasooka okuwandiika nali nsomera ku kitala SS natandika akayimba bali bakayita better than them akayimba ako tekatwala ddakiika tekatwala na lunaku kubanga nagenda wakayiyizaawo n'okalikodingirawo nagenda ku ssomero ku makya bwe ntuuka ku ssomero ngenda olaba ku bulooka emu eyali eya kiraasi nga kuliko Kingston mulungi street
kati ng'eyo yonna street ya Kingston. Kati nendaba ono gayi atulyako obuyinja olw'okuba muyimbi. Kati nange ssaawa 4 ne ngendayo ku kirasi yaabwe, ye yali asingako kirasi 2. Ngenda ne mubuuza olikodingirawo ennyimba. N'atagirira eyo ku Dream Studio. Yali Ntebe eyo Waterfront. Kati nga ngendayo nasangayo guy producer bali bamuyita Smash nga ndikodingira akayimba ako Better Than Them. Nalikodinga akayimba naye nga amaloboozi tegavaayo, naye nalikodinga ne bakamaliriza mu lunaku lumu ne bayimpa. Nentuuka ku ssomero nenkakubamu awo. Abaana kale engeri gye baali bamanyi nga boola, kale nga ndi mikwano gya ne byagala nga womanyi era abaana nga baagala bakugire bakuvimbise mu biki. Kale nentandika okuyimba. Kati omanyi bw'oyimba oluyimba olusooka ng'obadde obiyingira, omanya nti oluddako lujja beera lwakabi. Kati ekyo kye nafuna. Kati bwe nafuna ekyo nenkuba oluyimba olwasooka nempuliramu nga amaloboozi tegavaayo bulungi. Nengamba kati nina okuddayo. Wayitawo omwezi nengenda nendikodingayo akalala. Ebiseera ebyo twalina pate yabeeranga eyo Entebbe baali bagiyita high school swagger party. Kati nga tugenda buli mwaka ne tugenda tuperforming. Ebiseera ebyo nemperforminga naye nga byennyimba si bya ddala, n'ennyimba sikyamanyi gye ziri. Kati ne tubeeraawo, kale nembeeraawo nga nyimba. Kati oyo gayi mu kayimba akookusatu balina street gye baali bakuba, so mwe bazuulira oyo omusajja bamuyita Eliakis producer. Kati ne bakola oluyimba. Bwe bakola oluyimba ne bampita ne bangamba jangu naawe oteekemu verse. Kati nentuukayo. Bwe natuukayo nasangayo omusajja oyo Eliakis. Kati nenyimba paati yange kubanga akayimba kaali kakwatagana ku kkomera, baali babasibye. Kati nange ne bampita nteekemu kyempulira. Chorus yali egamba nti embeera yekyanga ng'oli makkati g'ekkomera ng'okaaba, gwe n'owooloma n'osinda n'odaaga ne bakutejjesa. Kale ebisinga sikyabijjukira. Kati bwe nayimba eyo melody oba nenyimba ku kapaati yange nemala nentambula nengenda. Gayi n'alaba mukwano gwange n'amugamba oyo Gayi mugamba ajje Makindi nja mukolerayo akayimba Eliakis oyo. Era okujja eno Kampala Eliakis, okujja eno okuva Entebbe okujja eno Eliakis ya inspiring. Nemmanya nti kati nina okgenda Kampala. Mu 2018 nenzija Kampala. Bwe najja eno Kampala nga ndaba Entebbe tetusobola kukuba bivulu, nga ffe tukuba ebyo bivulu byeyo nga ndaba tekigguka bulungi. Nengamba nakyo kibuga. Nakyo kibuga, naye simanyi omusambo oguli Makindi. Kubanga Makindi bw'obeeramu opportunity ziri Makindi ebyaddala. Era ngamba nnyo abayimbi abali eyo Entebbe nga kale nga gezaako nnyo okwenyigiriza okulaba nga otuuka Makindi nga obeera kale niya kitegeera. So kubanga ofuna opportunities ez'enjawulo. Nze kati mbadde simanyi nti oba naakulabako okitegeera, naye opportunity yazze. So nenzija Kampala. Bwe najja Kampala nali sina wa kubeera, kale nga ngamba naye nalina mama wange yali abeerawe Katwe. Kati nabeerawo kale ennaku zaalinga nga 2 nendaba nga tekigguka. Nenfuna mukwano gwange omu nembeerako ewuwe nentandika okukola. Kati nga buli ssente gye nkola ngiteeka mu ndongo. Natandika okuyiiyayiiya ng'era omusajja nga womanyi. Nengenda ewa Eliakis. Bwe natuuka ewa Eliakis na by the way yoyo omusajja big up on Eliakis yanteachinga nnyo how to sing. Bwe nayimba akayimba baali bakayita Seekoza. Ne tuproducinga akayimba
ne kafuluma. Seekoza yakuba nnyo entebe eyo kubanga buli kayimba ke nali nkuba nalina library zange kubayita babiri kabo bakwano bange era bwe nkafuna ngendayo nenkabawa. Gundi neekuba nnyo Seekoza tinakula baluli baby nenfa girl ngate Seekoza the woman deserve a good body ngate Seekoza kayimba kakubanye gundi nenkubayo n'obuvulwa okutravela. Kati olunaku lwe najja okulikodinga oluyimba olwo Eriakis n'angamba ogenda kujja tulikodinge akayimba akalala. Nenkuba akayimba olimba tyombulako nnyo mukwano nawe olimba mbulira mukwano gy'obeera ombulire n'ebyo byensibuka. That kind. Nakuba akayimba ako olunaku lwe najja ku studio kukalikodinga okanona nasangawo omusajja baali bamuyita Enox era bwemba njijukira bulungi twakakolera mu Town Records. Ebiseera ebyo Eriakis yali alina partnership nabo. Kale nenzija ne tulikodinga bwe twalikodinga nawe Guy ne Enox nga womanyi ngera bwe nakugambye nti ebintu by'emikisa biva Makende. Guy nansanga nangamba bampita Enox. Actually Eriakis ye connecting oyo Guy. By the way mu bulamu bw'ensi sinaba kusinkanako muntu ali calm nga Enox. Omusajja oyo producer Eriakis yali calm nga ye. Eriakis yali calm era musajja ali calm naye ayagala nnyo oyimbe kyayagala teweebukusa. Teweebukusa gyali era kyaba ayagala yimba ekyo kyayagala. Naye Eriakis yalinga ngampa kyenjaga. Twalikodinga ennyimba ne Enox ne Eriakis ne tuddamu ne tulikodinga. Twakola project ez'enjawulo awo netandika kale okulaba nga njigayigamu ukitegeera. Kati netandika okwegomba babikuba batya owandiika otya. Ebiseera ebyo Eriakis ng'alina Human Rafiki mu 2020 netandika okujjanga naawe kati ndaba music mukola ki mukwasaganyiza namaanyi. Netandika okujja nga ndaba nti aho at least nnako wendi. So bwe natuuka ewa Enox yankolera project yankolera obuyimba nga Namiiro, nankolera obuyimba nga Feel Your Body, nankolera obuyimba nga Chichiman. So era mu that period nembaako era producer gwensinkana ate ye ayantegeera ennyo. So nasinkana omwami baali bamuyita Nexo Beat ayina studio bagiyita Bigoma Avenue. Omusajja oyo era tosobola kwogera ba producer bataano abasinga e Kampala notamwogerako right now. Omusajja oyo ate naye n'abaako kyammangula. So yankolera akayimba kati akabaddeko baitha akankolera ennyo era akantegeeza ndeese nnyo mu bantu ennyo. Oyinza okuyita breakthrough abantu abasinga kwe bakutegeeredde. Breakthrough kale abantu abamu bantegeera ku kayimba bakayita onkolera kaproducing wa Nexo kawandiikibwa KHEBRA. Nankolera akayimba Mama Road kakubye nnyo mu nsi z'ebweru eyo. Buli omu akansabyemu remix era by the way newoba ng'oli eyo osobola okugenda ku YouTube yange channel n'owuliriza akayimba ako kaba kakwagadde oliwaddemba okujja n'ongamba nti tukole remix.
ngaba nnyo remix kubanga kati nakafuna remix nnya. Nina remix nezikije kuntakinte, nina remix ne omujamaika bamuyita Emmanuel Stein, nina remix ne omuwala bamuyita Bubble naye era mu Jamaica. Kale okusinga kakubanyi Jamaica abantu ne bakagala. So akayimba ako kandeetedde ebintu bingi kuba kandeetera management bagita Strive Time na tukola with partnership banyambako ekiganye ne bakwatamu. So kankolera ebintu bingi Nexo ye yakakola. So we bityo bibadde bitambudde. Nexo akukoledde nnyimba mmeka? Alina project nyingi naye ziri out, ziri 3. Kuliko Mama Roda, kuliko Gwantegeera, kuliko ne Onkolera. Kati bw'ogattako eza Enox ziri mmeka? Eza Enox, ennyimba Enox ze yankolera ziringanga 6. Za projects 9 z'oyina. Eliakis yakolera mmeka? Eliakis yankolera ennyimba 4 naye nga era ayikyalina projects za alina buli producer alina nga projects nga 20 buli producer. Ate ye Nexo Nexo alinganga mu 3 project. Zonna za muntu omu, zonna ogenda ziyimba? Zonna ngenda ziyimba naye n'okutundako ntundako. Oli wa gy'oli writer awandiikira abalala. So by the way nekirala kyenera like kyenjagala bategeere nti ndi musajja awelokaaminga buli omu. Bwe nali sinaba kuyimba nabeeranga nnyo n'emikwano, ng'emikwano egyo nagiyigamu ebintu. Waliwo abantu abajja mu bulamu nga waliwo ensonga lwaki bazze, ne wabeerawo abazze lwa nsonga hiiti weeri. Nze time gye nayigiramu abantu abamu oba time gye nfunyeemu, nfuna nnyo time ne mpuliriza ebintu abantu bye boogera kubanga okuyiga kwonna kwonna kunyuma nnyo nga owuliriza. Mu bulamu bw'ensi ffe tulinga nga mira, tosobola kweraba n'oweetegeera naye oli kati oyo akulaba gw'olina okugamba nti naye waayi nze ndi biki bukyamu kibondabako. Kati waabawo nga waddala ajja kukugamba okitegeera. So mpero nyaniriza nnyo abantu abo abajja okungattako, abajja kuba sisobola kwesitula, abajja okunsitula okitegeera. Era buli muntu andabye nga gw'oli eyo osobola okugenda ku YouTube channel yange no enjoyinga music aliyo. Bw'olaba nga there is a future around oli waddemba okunconnectinga n'ogamba nti man gendako wano kyoba gendako wano okitegeera. So okutwaliza awamu kati projects ezakafuluma ziringa 13. Music yakutambulidde atya so far? Omufunyeemu bwangu ki? Omufunyeemu kusoomoozebwa ki? Music muganda wange, music si kye kintu ky'owuliranga bw'okyogera. Music ali so tough man. Music otuuka ne time n'ogamba nti naye kigaanyi kankyesonyiwe. Otuuka n'otendewalirwa n'owuliranga oyagala kita okiveemu. Naye nga n'abantu abakutuusa kweresa nga bantu bakera ku makya ne balya emmere. Kyova olaba nti omuntu nze tasobola kunzijjako, tasobola kuŋŋamba kyendaba nga kikyamu. Waliwo ekintu kyolaba oli nakugamba ekigambo n'ogamba nti naye gwe gwaŋŋamba gwe gwani okitegeera. Nze music okuva we namuyingira ng'oggyeko abantu abo benkugambye ba producer tabadde mwangu
tabadde mwangu kubanga ffe tutuuka ne ku big shows n'okuma backstage ng'olinnyeko ekigere bwoti omusajja n'ava eri n'agamba oyo mugjeeko mayike wooli addako ne bawaddako ng'addako n'alinnya ku stage n'owulira ng'ofa n'owulira ng'ofa so ebintu ebyo n'owulira nga kale embeera egaanye okitegeera music nga bw'obirowooza nti nja kuyitawo kubanga abaana bangi bakuba raga abaana bangi bayimba naye wabeerayo eyo space eyo nga ogituuseeko bwoti naye nga just kigere bugere olukitegeera akabubi ako kajjako. That is the problem. Kyova olaba nti nze ngamba nnyo upcoming ali eyo wabeerawo ebintu ebimu ebyokukola omuntu ayinza obeera ng'alina ebyokukola ng'alina akaduuka ke kaakola naye nga mwajja music mwajja ssente za music akaduuka ako n'atakawa time because of music kubanga ye music kuteekamu ogenda kulwawo okujjamu ate va ne ku kiri ekyokugamba nti ogenda lwawo okujjamu oyinza obutajjamu ng'ate otaddemu so focusinga nnyo ku ekyo ekikuwa ssente za daily ne music naye kale mufeeko naye bw'oba kyova olaba nti waliyo time omuntu omu agamba nti music abantu abali talented tebafaayo naye abatali talented bebeefaako ennyo okitegeera mu music industry ya Uganda temuli kale kaŋŋambe temulimu ali talented ali ku chat saawa zino abaana bali backstage abakuba amaloboozi ag'enjawulo abalina styles ez'enjawulo bali backstage baboyaana okulaba nga batuuka ku front so nze nina obuzibu n'abasajja abo abatayagala kuwa abaana abo kale abatayagala tuwa chance nensanyukira nnyo oyo aŋŋambye nti KHEBRA oba nankubira essimu n'aŋŋamba KHEBRA gendako awantu weewati ne weewati okubire omuntu bwati ne bwati abeeko kyakuyamba oba okitegeera so ebintu ebyo abantu bangi bali mu kubuyaana eyo wansi naye nga bali talented super talented abo bennyini tebeefuddeeko kumanya wawa kutwala music ku promotinga kikyakola kufuna connections zibongerayo bayinza okuba nga nabo beetuddeko bwetuuzi teri upcoming yeetuulako naye bibatama omuntu ayinza okukeera ku makya n'akugamba nti nkoze ntya n'omugamba nti omanyi kyogenda okukola genda oproducinga oluyimba omala oluproducinga oweeyo ssente kale katugambe aweeyo emitwalo 2 amaze okuwaayo emitwalo 2 alugjeeyo bw'alugjayo agenda ku radio aluweeyo omuntu ali serious agende ku radio aluweeyo kubanga yawulira radio ez'enjawulo zimugamba twalayo oluyimba tulukubira free era bwe kiri balukubira free era ebiwandiiko bigamba tuusayo oluyimba olwo lugjeyo ku flash oba ku radio agenze mu radio station tugambe nnya bwazitutteyo nze ebibi ne bine byenkugamba byantuukako tumaze okugira amaze zitwale atuuseyo ennyimba baziggyeko bazitaddeyo jukira waliwo radio ezimu ne TV ezimu ezigamba tuula ku reception then tuwe flash bakuggyeko flash beetoolodde oba agenda mu office ndala n'atuula n'obeeraawo tolaba muntu kukomawo kati bw'akomawo ng'avudde mu office eri gy'abadde alaze akomawo n'akuwa flash gwe n'ogamba ate ekyo nkimaze abomba mazzi
kaninde zikuba n'olinda oluyimba lwo nga terukubwa n'ogamba nti oba byennyimba by'ebifu oba okitegeera kati bw'otuuka ku ekyo n'ogamba neweekubamu omutima ng'olaba tebitambula ennyimba zo tezikubwa oliawo oli sitaaka ogamba nti oba tebabyagala bwagazi kati n'abaana abamu ne bagamba kati ekyo bwe kikuyingira otuuka time n'ogamba time yange ejja nze kankanye kuwandiika oba okitegeera naye ng'ekituufu n'ezo vibe z'oli mu kuwandiika right now zijja tuuka ziggweko oba okitegeera zijja tuuka ziggweko ofiirwe ennyimba nga 100 naye nga kyandibadde kirungi n'omanya connection. Kino nkiwa buli kiss upcoming ali eyo upcoming kwata buno like Mr. Design zenkugambye buli luyimba lwogenda okulirizinga weenoonye emitwalo 5 kwata nga ja promotion noonyayo radio station ezo 5 bw'omala ozifuna funa ba director abo 5 buli omugenda ng'omuwa emitwalo 10 omugambe Bulad kayimba kakano nkaleese naye nsaba kunkolera kankubire omu ajja kakuba mwezi 5 ojja kufunamu 2 oba 3 ababiri bajja zirya naye mukati mu kuzirya toggwamu maanyi yisawe omwezi ogwo gumu bw'olina yisawo omwezi gumu oddemu okwata emitwalo 10 n'emeka 25 mitwalo 5 oddemu owaabo bewawa emitwalo meka 10 abantu abo bonaamuwa n'omugamba Bulad webaleka nkubira akayimba kange bw'aba tayakakuba ajja kukwatibwa ensonyi gayanyongedde sente ate akayimba saakakuba ayinza obeera nga siye mutuufu mu radio eyo ojja mwongera emitwalo 5 giwere 15 kati that time era ajja kuyita bw'aba nga siye mutuufu ajja kuyita akugambe owaye KHEBRA soko gye ogetuukewo wali ogambe ekituufu ajja kuwa amagezi ga mirundi egy'enjawulo ajja kugamba nti akayimba kaba tekamukole ajja kugamba naye eno style gy'oyimba lwaki toyiyaayo eno style bweti oba okitegeera oba ajja kugamba sinze mutuufu naye laba gayooli mugambe nti yenze nkusindise kati oyo gwanaakuwa yajja obeera omutuufu era omuntu wa radio buli wabeera ng'okolegana naye n'akugamba nti genda olaba oli gaayi omanya oli ye kamala byonna oba okitegeera so tofulumya luyimba lwo ekyo nkiddamu upcoming tofulumya luyimba va ku ekyo si ku mitwalo nga toyina budget yalwo terujja kubwa ekyo oyimbye nga nnyonza oba okoze otya waliwo omuntu kiyimba kibi waliwo omuntu kyekiri kye nakugambye nti omuntu ali talented tamanyi kwefaako naye omuntu atali talented ayeeyiiya yeefaako omuntu ajja kukeera ku makya agambe ayimbe agambe bw'anaamala oli ajje n'amaloboozi gonna nti tukedde ku makya ne tuweewumya lwaki biki akuba oluyimba lwe aluteekeko emitwalo gye oba akakadde oba emitwalo gye 5 n'owennyonza ajja kugambe nti munnange akayimba kaakano kampisizeemu ani gojja osooka okkuba oli yakuwadde emitwalo kale tugambe oli yakuwadde emitwalo 2 noono akugambe nti ayimba bulungi jidde ku malusu
oli ayimba bulungi oyo ayimba bulungi naye katika gwani gwolaba gwe bajja sooka okkuba simanyi naye ng'ebyo e Uganda bwe mbitegeera mane beats gonza so ebiseera byonna upcoming beera ne strategy kubanga nze ndi upcoming at least alabye passes ez'enjawulo kubanga mbaddewo nga ndaba ebintu babizannya oba wadde gabuwa bw'oba toyina bajeti ya luyimba bireke obuyimbi buleke mpozi nga yeggwe ab'emikisa abasinga kubanga era okuba ne favor yo munnange oyinza obeera ne favor yo naye tera favor yo waliwo beetakolera nga era oli ajja tunulira agambe oyo muleke bakuteeke katebe bakuteeke n'eri mu kasero so focusinga nnyo ng'oyagala kujja mu kubanga kya business music business bw'oba oyagala kunyweza business yo investing bw'oba toyagala bireke business ekulemye beera ng'oyimbira mukyalawo girlfriend wo n'abaana bo n'abakwetoloddeawo ate n'abo abakwetoloddeawo waliyo abatamatira music wo gwoyimba kati kiba kitegeeza sigaza bakwano bo sigaza famire yo ate ne mu famire yo abaana bo waliyo abatayagala byoyimba nga baagala ebyomuyimbi akola ki ayewaddeyo so kyolina okukola kintu kimu genda mu studio wa produce sente zakusabye malozimuwa wakati nga ali mu blue mastering awo genda okole onoonyeyo akasente kujjoko akajja okupushinga oluyimba olwo kuba oluyimba lwogenda oproducinga oluyimba lulungi okitegeera teri luyimba lubi nga waliwo cash ku mmeeza